nga basobezza. Tukuza Sunday ey'okutaano mu budde obw'omwaka. Sunday ya leero erimu ebintu bingi, oba oyinza okugamba ebintu nga bina buli mu Kristo byasaanye okwebuulirirako, ate bwe tuba baakukula mu kukkiriza bye tusaanye okugezaako okukola oba okutuukiriza. Okusookera ddala, amasomo ga Sunday ya leero, evvanjiri yaffe egaggulawo bulungi. Evvanjiri ng'etulaga Yesu Kristo eyali alindiriddwa abantu abangi okuwulira ekigambo kye, okufuna ebyamagero, okubakwatako n'okubawonya. Etulaga ffe ng'Abakristo nti mu mazima tukkirize tugaane bantu bangi, bantu bayitirivu abakyanoonya Kristo paka ne ku mulembe guno. Bangi Omukama balina bye bamuwuliddeko, abamu bali mu malwaliro, abamu bali mu maka, abamu obulamu bwabwe bweraliikiriza, abalala bwennyamidde, naye nga bawulidde ku Kristo kati nga balindirira okuwulira ekigambo ky'Omukama, nga balindirira agenda okubabuulira ku Kristo, nga balindirira Kristo ky'abagamba. Naye nno mu ngeri endala ate Kristo agezaako okubaako n'ekifaananyi ky'atulaga nti bano bonna nga bamulindiridde, alina ebintu bye yeeyambisa okusobola okubatuusaako ekigambo kya Katonda. Mu Vvanjiri tuwulira Yesu Kristo nga afuna eryato lya Peetero. Eryato eryo n'asaba libeere walako n'okuva ku mazzi asobole okuyigiriza, era bw'atyo n'ayigiriza eri abantu bulungi. Kino nno ffe nga tukuza Sunday eno kirina okutulaga ekifaananyi Yesu Kristo kyagezaako okutulaga nti mu lyato lino Yesu Kristo atulaga ekereziya, nti newankubadde abantu bangi abalindirira ekigambo kye takituwa buwi kuyisa nti kiikyo, naye alina bye yeeyambisa. Bw'atyo ku mulembe guli mu Vvanjiri yeeyambisa eryato, ku mulembe gwaffe yeeyambisa ekereziya, ate ne kivaayo bulungi nnyo. Kwani nannyini lyato? Evvanjiri etugamba eryato lyali lya Peetero, kyokka ffe ne kitugumya nti omukulembeze waffe nga Abakatuliki, oyo gwe tutunuulira nti kereziya eno yagitwala mu maaso, anti ye Peetero, oba Paapa omusika wa Peetero. Era bangi mirembe emikadde bwe bayogeranga ku kereziya nga bagamba kereziya ya Peetero, okugyawula ku bannabbi abaali basibuse. Yesu Kristo olwaleero ng'ayigiriza ekigambo kya Katonda yeeyambisa eryato lya Peetero, kyokka naffe abamugoberera bw'atyo n'atulaga nti mu ekereziya gye yakwasa Peetero omulimu omukulu era gwakulangirira kigambo kye. Bwe kityo newankubadde bingi kereziya by'esobola okukola, byonna mu kwogera okwangu ne mu kubifunzafunza biwunzikira ku kimu: kulangirira Kristo, kutuusaako bantu kigambo kya Katonda. Yesu Kristo ng'amaze okuyigiriza, ekyokubiri amasomo ga leero kye gatuwa nti Omukama ng'amaze ebyo byonna obikola, ffe abantu atwoleka obuyinza bwe, atwoleka amaanyi ge. Kino nno kivaayo nnyo mu masomo gonna, okuviira ddala ku Isaaya yalaba baserafiini nga bayimba mutuukirivu, n'alaba ekitiibwa ky'Omukama. Omukama yamulaga ku kitiibwa kye. Era bw'atyo ne Peetero, Omukama ng'amaze okuyigiriza n'amugamba, Peetero, oli musajja muvubi era ovubidde ebbanga, naye laba ekitiibwa ky'Omukama, wulira ekigambo ky'Omukama.
Peetero Mukama n'amugamba kwata obutimba musuule ate eri ewala. Mu bavubi kiba kizibu okuvuba emisana, ate kizibu nnyo okunoonya ebyennyanja ewatabeera mmere, kuba emmere y'ebyennyanja ebeera kungulu. Ne Mukama bagamba eyo gye muba musuula. Mu byennyanja bye baakwata ebyennyanja nga biyitirivu, nga tebijja ku lyato limu, ne bayita eryokubiri, ate okufundikira amaato gombi nga gakubula kugwayo. Omukama n'abooleka ekitiibwa kye. Era ne mu ssomo eryokubiri Pawulo omutume ng'attottola, newankubadde ye yali tasaanidde, ng'era mu bayigirizwa bonna tasaanirwa na kubeera muyigirizwa. Kye tulina okujjukira, Omukama yayolesa Pawulo ekitiibwa kye ng'agenda e Damasiko. Namugamba, Pawulo, Sawulo, Sawulo, lwaki onjigganya? N'alyoka ategeera nti Omukama mu bakristu be mwali. Omukama bw'atyo mu kwoleka ekitiibwa kye ate n'atuyita. Mu kwoleka ekitiibwa kye n'ayita abo baayagala bakole omulimu gwe. Era amasomo gonna ne gagezaako okukijjayo nti Omukama tayita batuukiridde, Omukama tayita basaanidde, wabula asaanyiza b'abeera ayise. Isaaya ng'Omukama amaze okumuyita, Isaaya n'agamba ku kitiibwa kye ndabye sisaanidde, ndi wa mimwa mikyafu. Omukama n'amugamba totya. Malayika n'akwata ekisiki n'akiyisa ku mimwa gye, n'amugamba akati nkulongoosezza. Pawulo newankubadde yali muyigganyi wa Kereziya, abantu abasinga kye tusinga obutayogerako oba kujjukira, Pawulo omutume nga amaze okwolekebwa ekitiibwa ky'Omukama, yasomesebwa okumala emyaka 15 n'alyoka atandika okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Omwonoonyi Omukama yamulongoosa n'atandika okuyigiriza ekigambo kye. Peetero bwe yalaba ekitiibwa ky'Omukama n'agamba, ssebo nva mu maaso, sisaanidde, gwe genda, nze sinamugamba nedda, totya, ojja kuvuba n'abantu. Naye Peetero agenda okuvuba abantu, omwonoonyi Omukama yamuyita n'atambula naye. Bwe yatambula naye obulamu bwe bwe yamala Yesu ng'ayigiriza, nga ne Peetero ali naye, n'amuyigirako. Peetero yali omuvubi atalina bwali, Omukama n'amufuula mazima omuvubi ow'abantu. Bwe tutya amasomo ga leero gatuyita, baganda bange, ekitiibwa ky'Omukama tukitunuulire, tuleme kitwala nga kyakubalaata, tuleme kukitwala nga kya bulijjo. Omukama ekitiibwa kyatwoleka tukyetegereze, kitusoomooze. Ate nga kimaze otusoomooza n'okutwoleka nti tuli boonoonyi, tuleme kuggwaamu maanyi nga tulowooza nti olw'okuba tuli boonoonyi Omukama atusuddewo, wabula tubeere bagumu. Bwe twekuba mu kifuba ne tukkiriza Omukama n'akola mu ffe, ffe aboonoonyi ajja kutufuula abalangirizi b'ekigambo kya Katonda. Ffe aboonoonyi ajja kutufuula omukono gwe, akamwa ke, ebigere bye by'akozesa okulangirira ekigambo kya Katonda. Mu ngeri y'emu, amasomo ga leero nga gatulaga abasajja bano aboonoonyi, Omukama naffe atuyita. Okusooka, tutunuulire abo b'alonze, tuleme kulindirira bamalayika, n'otunuulira omusaaseredooti, n'otunuulira sisita, n'otunuulira bishop, n'ogamba sha, oyo naye muntu nga nze, kituufu muntu nga ggwe, naye yakkiriza obuteeyinza bwe n'addukira mu kisa kya Katonda. Omukama n'amusitula n'amufuula omuvubi w'abantu.
Ekyokubiri, ffenna Omukama atuyita tufuuke abalangirizi b'ekigambo kye, tufuuke Bayisaaya mu mulembe gwaffe, tubeere ba Pawulo mu mulembe gwaffe, tubeere ba Peetero mu mulembe gwaffe. Si kwe kugamba nti ffenna tufune omukisa oguyimirira katuuti okuyigiriza ekigambo kya Katonda, wabula ffenna Omukama ng'atuyita nti mu bigambo byaffe, mu bikolwa byaffe, mu mpisa zaffe tulangirire Omukama. Bwe kiba kyetaagisizza tukozese ebigambo. Okuyitibwa n'okwo kwe kuyitibwa kw'Ekereziya, kwe kuyitibwa kwa buli Mukristo. Ate ng'Omukama atulindiridde nga Isaaya bwe yadda muntu, nzuuno nzize okukola ggwe ky'oyagala. Naffe tuddemu ku Sande eno ey'okutaano nti ayi Mukama, gw'atuyita okulangirira n'obulamu bwaffe n'emibiri gyaffe n'emyoyo gyaffe ekigambo kya Katonda. Tutuno tuzze, nzuuno nzize okukola ggwe ky'oyagala. Kyokka essomo eryokubiri mu ngeri ey'enjawufu ennyo ne lituyita mu Pawulo omutume nti nga tumaze okujja tukole kyonna ekisoboka tulangirire ekigambo kya Katonda. Tuleme kukoma ku kukkiriza bukkiriza nti tujja kukikola. Bantu bangi tukkiriza, Mukama atugambye mukole bwe muti, mukole bwe muti, ebyo ne tubikkiriza era Omukama kimusanyusa nti tukkiriza. Naye nga Pawulo okukkiriza kwaffe tukuteeke mu nkola nti mu mazima twakkiriza okulangirira ekigambo kya Katonda. Twakkiriza mu bikolwa byaffe ne mu bigambo byaffe okulangirira Kristo. Akadde katuuke nga tugamba newankubadde sifa abaali ab'ekitalo, newankubadde naffe twali tetusaanidde kuyitibwa bayigirizwa, naye omulimu twagukola n'okusinga abo abayigirizwa. Si kugamba nti ffe abakola, wabula enneema ya Katonda. Peetero atusoomooza ate mu ngeri eyitiridde. Ffe abeewaayo okugoberera Omukama nga tulabira ku Peetero Omukama amaze okumuyita, yaleka byonna, amaato, obutimba, bye yali aggyamu ssente, obumanyirivu, n'agamba kangoberere omusajja ono ampise. Era Yesu yamugamba nti ngoberera, n'amugoberera nga tatunudde mabega. Naffe tutandise omwaka guno obudde obwa bulijjo mu mwaka kya eno Sande ya kutaano etukulembere nno we tunaatuukira ku Sande eya 34 nga tulinga Peetero, nga byonna twabireka nga teri kutunula mabega, wabula nga tugoberera Kristo, wabula nga tunywerera ku Mukama. Oyo eyatuyita n'atusobozesa, n'atutukuza, ate n'atufuula abavubi b'abantu. Omukama abeere nammwe. atutegekera bulijjo embaga ye, tufune omubiri gwe n'omusaayi gwe, Katonda nga yayinga okwagala ensi.